So twebaza government nti eno project tugifunye era I now officially take this opportunity to launch the rehabilitation of the Masaka recreational grounds. The contractor, congratulations. Government is expecting you to do a good job, and the mayor. Awafirawo bw'otakyogera ekyo abantu bali bangi nga layiri mpamvu biri bisi ate abasajja baka abantu bali bangi nga layiri mpamvu biri bisi temweraliikirira bagezaako okutereeza ekimotoka ekyo Musanyufu ky'omulimu guno gugenda kukyusa ekitiibwa kya Masaka, representing Masaka City for spearheading this project. Dr. Abedi Bwanika tasobodde kubeera naffe wano. N'omulyokawo that won the bid. I congratulate you, and we expect you to Parliament. We expect to lobby for more funds, so that I take this opportunity to appreciate the Parliament of Uganda and the... Thank you. Mu phase esooka tugenda kuzimba ekisaawe kyennyini eky'omupiira wazanyira omupiira, tuteekeko lanes abaddusi kwe baddukira okukola emyetooloolo egyo, ne pavilions 2 ku pavilion 4 ezirina okwetooloola ekisaawe. So tukola ekisaawe ekigenda pavilions 2 nga kwe kuli n'ebitaala ebyetooloola ekisaawe olw'emizannyo egigenda ejijja ogenda maaso ng'obudde bugenderedde. Okulwawo kw'omulimu guno kubadde kwesigamye nnyo ku processes eziyitibwamu nga bagaba emirimu. Waliwo omu ku ba bidders eyali takkiriziganyiza n'ebyo byali bivuddemu, naye enteekateeka ya procurement ewa omukisa oyo atamatidde okwemulugunya, kyokka era oluvannyuma kyamaze ne kivaamu nti contractor gwe tukwasiza omulimu olwaleero wa Kaleeta Construction. Abacontractor kye tubasaba ekisooka bannayuganda ate bannabuddu, n'olwekyo tubakubirira omulanga nti bakakase okusinziira ku ndagaano gye twakoze nti basuppliers ab'ebintu ebyenjawulo ate n'abakozi abanaakola ku mulimu guno babeere nga bannamasaka baganyulwe mu projekiti eno. N'olwekyo ekiruubirirwa kya Ssaabasajja Kabaka ekyokutumbula emizannyo okulaba nti abantu be baba balamu, ate ebyemizannyo birimu n'ebintu bingi, birimu akasente, abaana abo bafuna akasente. Local government yaffe eya city ereme kukoma kumatirira ku kimu kyokka. Ebisaawe okukola amakulu, it has to be a chain. They have to be several in the same region. Tibabawo tournament oba yakudduka oba ya mupiira, whatever you can think of bikolebwa mu kisaawe nga waliwo ebiriraanye bano bazanya neno bazanya okugenda okugatta ku finals nga bagenda kukisingako obuzito. Deka abagenda okufuna emirimu mbasaba baleme kubba bintu bya contractor, kubanga banabba ebintu ebikozesebwa kigenda kuzza omulimu emabega. N'olwekyo abagenda okufuna omukisa okuweebwa emirimu mugezeeko okwewala okubba ebikozesebwa
tusobole okufuna omulimu guno nga mulungi ate mu budde obutuufu. Nsaba bebakikwasiza bakontrakitazi bonna emirimu bagane gitwala awalala baleete baana b'e Masaka babawe emirimu.